nga tusooka okuyoza weza Shiba. Congratulations. Nebiza bikwogerwako nti wabba omusajja. Nange nawulira ngambo. Nawe n'obyogerako. Nange nembyogerako mbu wabba omusajja bamugoba mu Sarabedi siye. Musajja wa mukazi mulala netwebuuza nti kati wabanga ddala omusajja wa mukazi mulala gubadde ogenda kujjawo omusajja omulala agenda okukwagala. Mwana yamutumye Amir. Pastor yasabye bikwata abantu nga kansa gyali era akwata. Bulwadde kansa buba bulwadde. Ebizimba mu nabaana ensigo okuzimba buba bulwadde. Bujja buzibutuse kiseera ne bujja ne bukwata. Ninga teri abakusabidde bujje. Alikaduuka muwagira. Era singa abakyasobola n'okubbayo endala azibbe. Sente z'omusiru omugezi yalya. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Embeera yagenze maaso n'okuba nti ebaawo yeya mwana mwala Shiba Karungi. Wiki eri abadde atrendinga for the wrong reasons. Yatrendinga. Niye okuva ku ssaawa 10 alien skili lwe baamukwata. N'awanukayo okuva olwotaddaga mu mawulire. Ejjo yazadde baby boy. Mwana yamutumye Amir. Si dictator erinnya omwana ye Amir. Anti kati omwana yizo twala emize gya dictator Amir. Ejokubonaabona n'abakazi birimu. Omwana wo ng'omuse. Mukwano gwo. Nyita labutama ebikolwa bye. Nti abonyebonye n'abakazi ku nsi kuno ng'ate musajja omu abasinga okulabika obulungi. Nze mba dictator Amir nze abakazi nsobola n'obbawa ssente. Bagamba genda onoonyeyo omusajja alayiko obulungi nnyo. Balina okukuwa. Balina okukuwa. Naye ne bakubonyaabonya bubonyaabonya. Kati wuyo Shiba omwana wa mutume dictator Amir. Yamutumye Amir si dictator Amir naawe. Ali kati dictator liri lya ddala dictator Amir. Amir lyerinnya ettuufu dictator li party. Era oli Amir. Era bagambe nti taata baby ali mu mbeera nnungi. Nenakawera ali mu mbeera nnungi n'omwana. Naye nga tusooka okuyoza weza Shiba. Congratulations. Kyesimanyi oba wasindise musindike oba bakubaaze mu baagi. Kubanga kati tugenda kusuwa figa ya Shiba. Baba bamubaaze mu baagi. Tugenda kusuwa ku figayo. Kubanga oyinza okusigaza olubu. Kali katero bba wano wali kakama akagambo. Wasigale nga waziibika ate omuntu gwe babaaze tosobola kusiba lubuto. Tosobola teekawo gata. Kati figayo tuyinza ogiruuzinga naye oba musindise nga wasibiriza n'okoloti. Nobanga bazadde bafu bwe baakola. Nogamba kama nimbaya. Nokasindika wali. Tukwagaliza emirembe tukwagaliza kano kubanga akalungi. Nebiza bikwogerwako nti wabba omusajja. Ebyo twabyogerako bifu. Naye nga sibiinaako nnyo na bukakafu. Nange nawulira ngambo. Nawe n'obyogerako. Nange nembyogerako mbu wabba omusajja bamugoba mu Sarabedi siye. Musajja wa mukazi mulala netwebuuza nti kati wabanga ddala omusajja wa mukazi mulala gubadde ogenda kujjawo omusajja omulala agenda okukwagala. Abasajja tuli babbula. Abamu bali mu bufaaza. Abamu bamangereza. Abalala bali mu mapoliisi. Abalala bayingira busiyaga. Abalala bali mu makomera. Ate abasinga ba boda tetumanyi oba anaakomawo oba taakomewo. Kati abasajja abategeera tuli batono. Muli ba munyoto. Ate abatono ffe abatono ate tuli baavu. Tetusobola abakazi babiri n'omu akulema. Kati ate ogende ng'onaawuza wakubiri. So ekyokubba omusajja oba wamubba ne kasola banga wapimapimamu nga gwe wabba mutuukirivu oyinza okubba essanja n'olekawo endagala oli n'akulimbiikiriza nti muntu mulamu simenye nannyini Sarabedi atwala abantu wabweru nga talina nampapula zirana niwe nga batugamba mbu talina nampapula ali ku kaadi ya mukazi ate omukazi kati yamugobye kati ali ku kaadi yani andi kati ali kireere sisayina natumulaba ejjinja andi be bano abakyotala b'ejjinja abakulira ejjinja bazali ye musajja yoyo kyobula balina kale eyengedde nga filita za Lukia ba Maria Mungu ezo nawe tetumanyi bulungi kubanga oyinza okubanga wabbye essanja ninga omusajja omukazi ye nannyini oligini ye yamugoba andi gwobeera ng'osula ku muzikiti
nga gwoli ku muzikiti tolina wosula ne ku muzikiti nga wosula kati nokera ku macho omulokole nakuba akakopo n'olokoka n'obuulira bano ab'omuzikiti bannange nalokose nalabye ekkubo naye kanjira nsulako ko wano nalabye ekkubo ne bakagenda mu kkubo bagamba naye kanjira nsulako ate wano bakubuuza tewalabye ekkubo genda mu kkubo bw'oba afunye okwolesebwa nti wano oli wakyawe kyawe embeera embi naabagikuleetera genda omulundi gumu kati oli kwe kumugamba nti oba afunye omukazi vaawo ve wange ne visa ngena gikansolinga kaadi kaba tekaweddemu kati awo tutalina bakumanya kituufu oyinza okuba tutte essanja ng'omanyi nti omusajja yagenda okukuwasa kuteekemu ssente ng'ate gwe agenda omuwasa omuteekemu nekirungi kiba alina amaka manene malungi buli mukazi aba ayagala nnyo bamuwase ago makage ayinza okuba ng'abeerawo na maama we nabaganda ebyo beyagaliramu ate gwe omusajja ojje bataneko basumbuwa otambulire mu ttawulo mu ddiirooti mu nyumba etaliiyo oyagagaza ekifuba tekuli wadde akamooliko buli mukazi yenna anyuma nyafuubire naye ng'ennyumba ye weeri mulimu maama we mwamujjanjabira kati siba yalina okukuyamba oba akuwasa akulabirire esawo nena okomawo jjinja bali bagambe musiba yali alowooza nti omwana azadde weeranda ndikumba obutuuze bw'ejjinja ezegeza olumutuusa alina omutwala ejjinja bamuinitiatinga emumaka yewaabwe bebagambe bakyotala b'ejjinja kale abo tuba tuvuddeyo eyo anti mwana amanyiddwa nga Helen Nakimanya gemanya amatuufu wabula nga agakola ssente era agazikoze n'ayanaamiriza enseeni ye anti Kaduuka yegattako n'akakirowi olumu yeyita Mrs. T munange anti Kaduuka poliisi ng'egenda mu makaage ng'egenda maaso n'okuba nti bakebera wano nawali okulaba oba balina ensonga zakuba nti bakadaama yabajjako ssente mu lukwesikwesi mu lukujjukujju obtaining money by false pretense exactly kyekyo gwe musango gwennyini gwe bamuvunaana era baga nti ssente lwakwezo ziri mu kkooti zisuubirwa okuba mu bukadde 4 n'okusoba ze yakuba ku baana abo abali mu ddungu oba abagenda okwenoonyeza akasente baddeeka bakole anti Kaduuka kye yakola okuba nti afuna akasente okuva mu bano kwe kubeera nti abagamba nga nange bwe nnina akaduuka nammwe nsobola obbakolera obuduuka ne mufuna ensimbi era nti ng'abakolera ebibanda by'amanda emidaala gya capati obuduuka obw'enjawulo n'ebintu ebiringa ebyo wabula bangi bavudde ne bagamba nti ffe twamuweerezanga ssente womala omuweereza ssente n'akonfaminga nti zimutuuseko ng'akubulookinga n'omuweereza ssente message n'aba nga takola ki takuddamu mu buufu obufaananako bwe butyo kati abamu bagamba essaawa zino nti yandiba Tanzania ate okusinzira ku litaka gwagamba nti nedda ssebo akyali jjinjaawo ffe kamera zaffe zimulaba akyalimu naye nga bw'okebera ku mitimbagano gye tokyasobola kusanga akawunti za anti Kaduuka kyengenda okwogera kiyinza okunyiizaamu abantu abamu kigenda banyiiza nnyo bakusonyiwe bansonyiwe abagenda okunyiiga anti Kaduuka muwagira era singa aba akyasobola n'okubbayo endala azibbe ssente z'omusiru omugezi yalya aye tosobola gaggawala mu nsi muno n'ogaggawala nga tobbye batono nnyo abagaggawala nga tebalumizza bantu balala buli gwolaba omuntu ng'ali successful obulamu bw'ensi eno alina gwe yalumya tandikira ku Museveni okubeera successful ku myaka 4 gyali mu buyinza waliwo abaafa mu lutalo abafiirwa abantu baabwe n'abaava mu ntebe ne batuuka n'obaziika ewa e Saudi Arabia abamu teri muntu abeera successful nga talumizza ki mulala kati gw'oyina kufuba nnyo okulaba nga tobeera nnyo weewala nnyo okulumizibwa olina okuba n'amagezi nga mangi nnyo oleme kubeeramu abo abalumizibwa essaawa zino anti Kaduuka abantu abagamba nti ababbi tababidde mwezi gumu abakubidde emyaka egiwera eno oba 5 bulijjo bali luddawa kweno social media eyajja
singa gwe basooka okutuusaako embeera eyo yakuba omulanga abalala tebandikoze eki tebandirese ssente. Ekyokubiri nze nsiiba ŋŋamba abantu bakadaama abali wabweru nti ogenda okulinnya ennyonyi ogenda ebweru ng'olina akawunti ey'omu bbanka ng'ogiinako kontrol yonna yonna ng'olina kye bayita mobile banking. Weewale n'okuweereza maama wo oba taata oba muganda wo sente ezo nti zimbankingire ziyinza obutatuuka. Naye sente zo bazikuwa eri osobola okufuna owa mobile money nazikuteera ku mobile money yo noziwayalinga paka ku bank account yo. N'oba olina gw'ogenda okuwa era osobola ozisikayo n'omanya nti akasente kange nkalabako okakontrolinga gwe wennyini nnyini. Ekyo nkigamba nnyo bakadaama. Teweesiga muntu yenna yenna ng'ogenze ebweru kubanga ekigambo kugenda bweru kimenya. Naye woosirwala n'otamanya mulama gwakutwala wabweru okubonabona kw'obonyebonye gwe n'okuweereza omuntu gw'otalina na bw'oyita nti akukolera edduuka liraaninge aliteekemu omukozi. Tulabanga obusiru buba bwa kika kya waggulu. Kati bo balina akantu kano nti mbeera ebweru nga nkola nga neno ziyingiza nga tomanyi nti ate zisobola okufa. N'ovaayo ng'omalidde bwerere yagenda okumalayo emyaka 2 ng'oyongezaamu omaze emyaka 4 nti ng'olaba emyaka 2 giweddeko tolina ky'olina. Poteya Omuntu agenze ku kyeyo tolina gw'olina kwesiga no. Kubanga ono omuntu agenda okuzirya ye tamanyi bulumi obwo. Abula ffe abagendako ebweru obulumi ffe tubuyina. Kati ekintu ekyo tuzze tukyogera ensonga lwaki ngambye ntandika duuka ababbi. Ye ajja kubabba era asobola n'okuba nga mugagga kubanga n'ennyumba abadde asula mu ya miliyoni emu ng'ate gwe n'omusaala gw'okolera teguweza miliyoni ennyumba ye mwasula. Oli mu 8 ono gw'owedde asula mu renti waakamu gwe wagenda zikola ono azisula mu kubeera omuntu wasula mu nnyumba ey'akakadde kitegeeza koka zaafissaawo mpitirivu kitegeeza ye renti mu mazzi kati enkoko siirye ku nkoko kati alegabye nti n'ennyumba y'akakadde egendamu ensawo y'amaanyi mubeera muzi oven amasanyalaze osanga asasula gaabiri oba 3 just biru y'amasanyalaze yoyaka. Bajja kubabba nnyo nga mukyali basiru. Amazzi anaabagooca wali ekyuma kifu. Kati wabunze tebaziweereza babbamba kale singa nnyoko yaziri ogambako nti kale zigenze mu family. Niwe waziweereza omuntu gw'otalina gw'oyita gw'olabye ku social media. Obulumi ate kati awe busiira ddala wakirigulamu ettaka ate yita muba anti era abadde n'ettaka abagulira ng'omwana akugulira era ng'agamba nti katuwana ekimanya tulinawo eyakibanja mpola. Kati obusiru bw'abantu era ab'ebweru nti omuntu waba agenda kuguli ng'ofunye bano aba agents b'amataka babayita ba property masters ab'amataka bw'omala omukontakitiga ate musindikire muganda wo. Ffe abantu bangi nnyo batukontakitinga ababeera ebweru nga baagala kugula mmotoka naye olumala okukontakitinga emmotoka n'ogimuweereza mu bifaananyi n'agamba kansindike muganda wange agenda kujjawo ne makanika bakonfaminga oba ddala by'oŋŋamba bye bituufu. Era muganda we ne batuuka ku ground makanika n'okuvugamu ne bavugamu. Road test oli n'awayalinga ssente ng'aziweereza oluusi baganda be oluusi aziweereza nze oluusi zigwa ku akawunti ya Sula Motors mu bukakafu kubanga weziyita ku akawunti ya Sula Motors kireeza obukakafu busigaddewo nti zizzeko sente zajja ku record kweziri ate ne lisiti ne tugikola tugimuweereza neweebwa n'abaana ab'e Kampala eyabuliwo n'ab'e Kampala n'ogibawa ne baddeyo nayo kitegeeza naye ku ttaka woba okola bw'oba ndi kaduuka akugambye munaanyi n'ettaka fayina asobola okubeera n'ettaka nga liri genuine nga tuufu. Naye tuwesiga nnyo anti kaduuka 100% kubanga omusanze ku media tomanyi ebikolwa bye mabega byali bitya ku kyalo yabatigomyanga ate tomanyi empisa ze. Funayo omuntu wo agenda akebera ettaka eryo akonfaminge nti tuufu eriba lya kyapa akikebere nako akole essaaki y'ekyapa mufunire oyo abayambeko mu nkola ng'eyo mukole endagaano ngali kaduuka alaga ati nakuguziza ettaka ninga bali be basigenda n'endagaano eyo bonabona we bali n'abeerosi byonna. Kati olaba Bukenya ekyo kyoyogerako njagala nkozesa eddakiika mu 2 njogere ku mukyala bamuyita Pretty Sisi bwe babadde mu bizinensi y'emu nanti kaduuka era beetwalako but Pretty Sisi nze tamanyi simumanyi but nali mulabyeko ng'ali awo nga ndi wano naye ye teyamanya. Pretty Sisi oyo yabbako mukwano gwange Pretty Sisi. But this is what these people do. Kati kuba kunziba mukwano gwa je yabbibwamu era mukwano gwa ine VDN agiraba nkimanya ajja kugiraba nakati akyali bweru yasindikira omukyalo oyo sente mbusimamu mukolero bakibanda kyamanda
kati bababba mu series oba mu bitundutundu akugamba nti nno weetaaga kakadde kolero oba ekibanda n'okamuweereza bw'omala okamuweereza ate ng'akutuuka agamba naye ate nawe nalabye wasava ewalala leeta yameka 5 kati bakubeeza mu series eza yongerako kati akubeeza myezi 2-3 4 ng'oli awo olinda era mukwano gwange yatuuka jasi ayinamu eddiini mu mutima n'angamba omanyi tumuleke bw'anaaba alabye vidiyo eno lwe gujja osooka omanya nti nali mbaddeko emabega w'omuntu nga ye agenda maaso n'okuba nga akola ki amukuba era Pretty Cissy kiri ku record yali asibiddwako lwa bintu byebimu era Pretty Cissy yaliko mu lutalo ne Antikaduuka ne beetwala bubi nnyo Pretty Cissy nasindikako akakadde ka ssente nga mukwano gwange oyo akampadde nenkasindika ku layini ye omwaka guyinza okuba gwali gwa 2011 oba 2022 nkiyina mu rekodi 2021 oba 2022 era kiri ku rekodi nane we nawandiika nga nsindikidde omukazi oyo ki sente wabula ebyaddako omukwano gwange yasindikangayo baganda be balaba omudaala ng'ababuzaabuza kiri kyogaye nti sindikayo omuntu ng'ababuzaabuza of which that was also wrong olw'ensonga sente yalina ziwooli n'azimutwalira ne balabagana na site na buli kimu so Pretty Cissy nze mulinako record I have a friend eyabbibwanga n'ezimu ku sente ze yazinyiga n'enzikola ki n'enziweereza gye ziri ku record but yamunaaza bw'atyo baweereza mukwano gwaye ka video kadono mpulira amaziga ku mutima nga kalaga akabanda ke bamukolera akachapati ngoba yali amazeemu wo milioni 2 nga kali akantu kafa yamuleka ati yagamba wayi yagamba basi tumuleke ne aba babiri betwala ko Pretty Cissy n'ateka sente zo ng'oli mu kiyumba saving sindikira kubo yagala okuyamba abatonotono bazaddebo koma we Kampala wetegerere sente zo kyekisinga ngera tumaliriza omayinze nkolagana nnyo n'abantu abo era mbawuliza nnyo kano ke kasembayo badde onnyonnyola ku kyokwagala obeera ku kyeyo nga sente zo zikola e Kampala labula abantu bano waliwo bizinesi ezeefuula nti za online ziryoko zinuuna abaana bano faako obufi ate bakadama bangu kubba kyokka jjo okunyonnyola ebintu naawe akuyingize naye byakunyonnyola okuyingiza naye kennyini tabitegeera obuzibu bakadama abasinga bava mu byalo ava emasindi ne bamuleeta ne bamugusiza mu kiyumba e Kampala ne bamutraininga mwezi mulamba emmotoka emujjawo tebabakkiriza kufuluma olw'ensonga bafuluma bayinza okubeera n'abayaaya ate ne babakola olubuto ate n'abanga kampuni efiirwa tebabakkiriza kufuluma oluvayo bamuteeka mu kiyumba wano e Kampala ne bamutraininga teri kufuluma oluvaawo ku nnyonyi paka Ntebe oluvayo Ntebe paka Saudi Arabia n'abanga yagenda mwebafu beba basanga abasawo abaganda nina gwe nalabyawo ngali ku channel ya Mr America obaga igo bayita Mr America omumanyi kwali okwo akola podcast ze era kuba kadama bamukuba milioni 1.2 nomanya engeri gye bazimubbamu kumuyingiza Illuminati oli akola video nga taddewo sente awo empitirivu yoyo yennyini eyamubba demu kwali okwo demu n'akawunti teyagisangula babakyaza nako ku live babiri demu n'amugamba bonna bakadama be babba namugamba ebyomugezi simayo oba alina sente nnyingi nnyo gwe zizazaagazaaki era bwe kyamugamba kadama ye muntu omwangu okubba abasawo abaganda babba bakadama nga tuva wano musumba yabaweereza essaala eno mwe babuloga nenjagala gagwe buloga Bukenya owa abatukola mu content taata balwaze kansa abatulyamu sente nga bwe bagolokoka balina kutuvoola na kutwonoona ng'ekkanisa balina kutuvoola na kutwonoona ng'abantu sekinomu akasente kabajjamu taata kaveemu ebizimba mu bifo by'ekyama kaveemu ebizimba mu mbuto zaabwe akasente ke batulyamu Mukama kabaleetera agalwadde ge batasobola kujjanjaba kabaleetera ebibonoobono bye batasobola kuwona akasente ke balya mu kutusuula akasente ke balya mu kutusuula akasente ke balya mu kutusaasaanya boogera buli kaseera ebitakwatagana nga baagala tusaasaane baagala tukyayibwe
baagala tuleme kubeera na linnya erinnya lye watweweera lirwanirire mukama ekkanisa gye watweweera girwanirire mukama emirimu gye olabye endiga ziyayaana ba content creator musumba yabasabidde mufune ebizimba mu bitundu ebyejja ekitugumya nti n'essaala eyo tosobola tukwata ezo essaala oziraba tezikwata bantu teri muntu asobola kukusabira ofe n'ofa mpozi omusiraamu yekka nga atakusomedde alibadiri yokka gyotende omuntu niwakwata bayibuli n'agivunula n'agizeeri tasobola kukusabira ofe n'ofa omuntu asabira omuntu n'afa alyo omusiraamu omukubi w'ekitabo alibadiri nga yamunnyo agisoma ateeka enkoko wali nga namu n'agisiba n'agisa ku sigiri ku muliro natandika okusoma alibadiri nga wakwata ku munnyo balakozesanga kabaani kaavao kati bateeka munnyo gwe gusingako amaanyi kwata ku munnyo ne gumansuka eri omutima ne gutandika okukwesika enkoko eyo okuzikira okuggwako okugwerera naawe eri oba ofudde teriyo tebakulima nti waliyo essaala eyo ey'abalokole ekola ne musumba yasabye sebo Besigye ne bamusiba Besigye omusango ogwamusibiza si yaguwabidde ati si yaguwabye naye yamusabidde era Pastor Bugingo yagambye nti bulijjo akakazi ako kamanyiira je statement yennyini gyakozesa kyolina okumanya n'agamba nti kati bba waako ali munda Pastor yasabye ebikwata abantu nga kansa gyali era akwata ate kansa akukwata ayinza n'okukwata omuntu omutuukirivu nga mukkiriza nga talina muntu gwe yali asobezza bulwadde kansa buba bulwadde ebizimba munabaana ensigo okuzimba buba bulwadde bujja buzibutuusa ekiseera ne bujja ne bukwata naye nga teri abaakusabidde bujje teri asobola kukusabira bijje bukyoba oguma kyokka kyokka teriyo n'ebyo bye bagamba munna sena abalokole basabira abantu ne bagwa nze teri mulokole asobola kunsabira nenga muganda wange nkutwaleko ewantu ewamu omuntu yene nasaba n'olaba nti no buli wakwata ku muntu bagwa omanya alina mu sayansi wa mirundi emeka ebiri olwokubanga alina majini gali amayembe gagabimukolera oba nga alina baateze ng'ajja kukwatako ogwe kati totya abakontenti kuleta temutya esaala siyammwe tegenda bakwata togenda funa kizimba togenda funa nabaana togenda funa kansa mubeere bagumu omuntu ali kutiisa alyo ye musiraamu omukobi w'ekitabo ali n'omusiraamu obusiraamu nga tamanyi kuba kitabo alibali tagimanyi era takutiisa gali wasomeddewo ezenkana abaalimba alibaliriza ezo ezabalabye ekkubo omusumba w'abalokole wa Prayer Palace bamusomera alibadiri n'agwa ku accident n'omukono ne gubula ng'agenda ejjinja mu crusade kusirwalira ku basiraamu ali ku Koloko Tower mbu yalinnya mu kitabo kya Kuruhani ate Katonda si ye yamutta nti yalinnya mu kitabo amanyi g'ekitabo kye kyamutta no please ebyo si bimanyi nze mbimanyi nze mbigamba abasiraamu be baatula ne bagamba lino ejjoogo lisusse katumusabire ne bekuŋŋaanya nga basatu ne bateekawo omunyu gwabwe awo n'ekibuto nekikumwa esaala baagigatta ne bamusomera alibali yali tasobola kuwona si Katonda era balekuba bayibuli girinyamu nga talina kamera ziriwo tewaliwo bantu talina kyasobola kuba ngaalinya mu Kuruhani naye kasa yateeka ejjoogo eryo obusiru obwo mbuyita busiru tuyinza kuddira ki nze naabo abali ku Koloko Tower abasiraamu nadde eri omulokole nadde eno mbalabira ddala abantu abasiru abatategeererako ddala mukaana biki fena tulina Katonda omu lwaki muyo musimenyo lyagera mwenamwena temwaliwo mwakajjabuzi naye mulaga olaganga gwe omumanyi ennyombo kati ate omulokole yasoka mu busiraamu amanyi ne Kuruhani ebyekisiru ne mubeeramu ekiru ne musiiwalirawo abantu abakulu ne mulina batalina byakukola era bye bavaako balabye ekkuba okufa mbweyagala alaga eri mu Kuruhani asobola ogirinnyamu n'agirinyamu n'atabako kyaba kumbe wali eri abagamba nti abasiraamu tuswala tajja tujonga yagwa ku accident n'omukono tebaguziika Prayer Palace awo yali musumba wa Prayer Palace balabye ekkuba so temutya abakontenti kuleta tetulina kye tugenda kuba teri bizimba teriyo bizimba bigenda kujja
teriyo kansa agenda baluma kansa waba wakujja ababwa aba wakujja obana kansa wo ate lawo omwangwiro osobolera okuwona si buli afuna kansa nti asooka kusabirwa abula Bukenya bwekiri kale njagala okutegeeza nti Bukenya media asibuka makindye awo ku Sula Motors. Sula Motors bw'otuuka Makindye ku bitaala n'okkirira side ene ewali Vox kirira ayisa kalenda then maaso waliwo amafuta ga Africa Oil opposite nago era wantu ewajjudde emmotoka obeera owalabawo Sula Motors abatunde moroke namwe obeera owalaba era ne Headmaster omulaba ng'atudde wali Bukenya media temutubunyabunyinya ali kwogera nyinyinyi osomera ennamba y'essimu ennamba y'essimu eri 0777 tuludde okulabagana 20 akuume njaga kutegeeza Coalition Painters UG bano bakusigira langi ekizimbe kyo obudde nno bwa Sekukulu lwaki oyingira Sekukulu n'ennyumba ng'efaanana bwetyo genda maaso n'okuba nti obakubirako ku 0705 1936 ate era mukadeke kamu kyogendako yita nnyo abasama njagala obategeeza nti Urban Bar kyekifo ekyokubeeramu ebiseera bya bikujjuko mukwano gwange ennamuŋŋono awo bw'oba ng'otuuse ku Orthodox Church opposite Small Gate we wali Urban Bar mu mbeera emuba endala buli lunaku olwokusatu era yazifufugaza zonna kitambula waggulu kiti omanya kati Urban Bar kikutte bagamba nti buli lunaku olwokusatu babeera ne campus night mu mbeera emuba endala osaana oggyemukko ogirabeko ojja kumbuulira ate olunaku olusembayo mu mwezi olwokutaano olusembayo mu mwezi babeera n'ekibira the forest ate nno baleeseyo ka candle night mukwano gwange obeerawo baba bigamba ebintu kati gwe abiŋŋambye kale gwe mubuuzi oba ayina kyangambye so njagala gaye janguko mu candle night mukwano gwange ojja mmanya what happens ng'okutte kando yo aba CD omususuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.